basazeewo. Kale muganda ngenda gy'oli ngenda kugamba lwanirira ensi yo nga tennakuwa kulwanirira. Ebintu bingi bitambula mu ggwanga emu temujja bitegeera. Naye oyina kulemerako n'omanya ekituufu kye. Ensonga zino zonna omanyi nfuna abantu balina nga naye video z'okola tuzimiranga ddagala tuyigiddeko ebintu bingi wakuba tuli bantu bakulu bye tubali tumanyi. Navuka ne baga video zo nzigiddeko ebintu bingi bibadde simanyi aye ne mbitegeera nange n'enfuuka kafulu n'omugamba Mukama yeebazibwe. Kirungi nnyo. Nze nkozesa ddoboozi lyange n'omutwe gwange okutegeeza abantu. Ne kati njagadde okusigira ekifaananyi ekyo kirabe mu butuufu bwakyo bwe kiri. N'okutuukira ddala olwaleero. Wano gwali eyo ng'onyoma video zenkola sikunenya. Lwaki sikunenya? Bw'atyo ne Yesu Kristo bwe yajja okutandika okubuulirira abantu okukyusa embeera zaabwe baamunyooma. Bw'atyo ne Nabbi Muhammadi bwe yajja okutambuza enjiri ya Katonda ey'Obuyisiraamu bantu bangi baamunenya. Naye abamugoberera bameka ku nkomerero nga yavaawo ne Nabbi Isa. Naffe bwe tuzze tukola ensonga zino bangi baasooka tunyooma n'abalala ne bakyanyooma. Naye oluvannyuma bagenda okukola kye bategeera. Ekigambo ky'entero baga kye bayita deception Museveni kye yajjiramu. Deception ekigambo Museveni kye yajjiramu ye script gy'azze atambulemu ebbanga lyonna nga bannayuganda basinga obungi tebagitegeera. Abamu kye bajje bagitegeere. Museveni agenda kukozesa kubanga amanyi nti gw'oliko omukisa gw'eggwanga lyo amala akweyambisa atwale kyalina okutwala ate amala akuggyewo. Ye process bw'amala okutta ng'ateekawo omulala. Process ye n'ekoma ddimu okuwaayo eggwanga lyammwe. Process ye egenda koma ddimu okuwaayo eggwanga lyammwe. Oli mu Amerika gy'oli tokimanyi nti esi wammwe. Oli Canada gy'oli esi wammwe. Naye oli gy'oli si wammwe buli wamu. Oli mukyazi bukyazi oyina ewammwe. Naye njala kugamba ekigambo kimu. Ojja kulumwa nnyo ku nkomerero singa eggwanga lye banaakugamba nti libavudde mu ngalo nga Museveni ne famire balitutte. Naye nga walina obudde obutuula n'oga lumbuyo ono ne banne baboogera kiki ekibawa amaanyi n'okwogera ebigambo bino n'ensonga zino. Wandibadde wekennenyanga nnyo n'oli ebigambo bino. Kuba tetusiika wano mberenge oba binyeebwa. Tubyogerera okuba eggwanga lyaffe. Tuzaala ekya tugenda kuleka abaana. Bagenda kubeera mu nsi ki? Ekyokulabirako. Kalangwa Katonda yamujjuludde. Walabye ekika ky'abaana bye yazaala n'endowooza yaabwe. Gwaba balowooza batya? Obalekedde ki? Balina ki? Mu ggwanga eryo bajjajjaabwe. Oli yajjanga mu buddamu. Ne saazi n'alina acres empya n'enkadde. Gw'olina ki? Eggwanga bali batwalako mutudde. Nze tonnenyanga era tewenenyanga weka tonnenyanga. Tonnenyanga Kyagulanyi. Wabula okwatanga mutwe gwo n'ogutemako n'oguziika ekiwundu ekibona abina ku nsi olw'obutategeera. Manya abantu batategeera bangi nnyo mu Uganda n'okunyooma. Olunaku lw'olikeera ku makya n'otandika okutegeera ebikwata ku nsi yo n'omanya obuvunaanyizibwa bwo tojja kuddamu kugamba nti omanyira omuntu. Wenenyanga weka. Ekituufu abasajja ensi bagitwala. But some people are asleep. The foreigners are taking over a country, but some Ugandans are asleep. And on top of that, Museveni is using them. Because their main aim is to get money. What is money? If someone doesn't trust himself or herself, when you call him by tribe and he become angry, get to know that person doesn't trust himself or herself. But for you, if someone calls you that you are Mutoro, you are pure Mutoro, you are proud to be Mutoro. So get to know that you have to fight for your country. If you don't fight for your country, nobody is going to fight your country. See what is taking place in South Africa right now. The black South Africans, they're chasing their fellow Africans from South Africa. And those people are being chased from South Africa, the people who fought for South Africa, the independence of South Africans, the black South Africans. Why? Because they're protecting their country. But you're leaving your country,
You don't even come out to condemn the atrocities are committed by Museveni and his family, who is a foreigner. So how dare you leave the country in the hands of the foreigners, especially the Rwandese? They're using your taxpayer money. They're using your fellow Ugandans to capture the country. Where are you going to leave your grandkids and your kids right now as we speak? Please don't blame me. Don't blame Robert Kyagulanyi Ssentamu. Blame yourself for the failure to rescue your country. The Pearl of Africa is heading towards the hand of foreigners. Because Ugandans, they are quiet. They fear to come out to condemn or to talk about the issues which are taking place in Uganda. Nobody. There is no any Kenyan who's going to come fight for you. There is no any Tanzanian person who's going to come to fight for you. Or from South Sudan, or from Congo, from Rwanda. No. There are many interests taking over your country. So never ever put a blame on Robert Kyagulanyi Ssentamu. It's your responsibility. He's a Ugandan like you. But if you sleep, you don't wake up to talk about politics or to talk about the issues which are taking place in Uganda. You are handing over your country to foreigners. Which foreigners? They have their mission. Which mission? To take over the East Africa, including Congo, Rwanda, Burundi, Tanzania, Kenya, South Sudan. And Uganda is a bleeding center. So my fellow Ugandans, whenever you are, please, I call upon all Ugandans to wake up and stand together. We fight the foreigners. Don't blame me and don't blame Robert Kyagulanyi Ssentamu. He played his part. Don't blame our fellow comrades who are already in prison. They played their part. Those who lost their lives to fight for that country, they are heroes. Those who betrayed our country and decided to accompany Museveni in committing crimes, those are traitors. Ask him, why is he so bothered about noob supporters, especially the bloggers of National Platform, who come on daily basis to criticize the system? Why is he so bothered or moved by what we say on social media? Because we speak the truth. Which truth? They don't want to hear the truth. That's why there are so many people who misuse social media in Uganda. They move around freely. But we who come to sensitize Ugandans, we've become a problem to the system, which system is against the will of Ugandans. So, ngenda kugamba ekigambo kimu, gwe muganda wange ali eyo. Tone saagala muntu anenya Kyagulanyi, saagala ononye omwana yenna ali mu nkyukakyuka ate nakyakoze bakikoze. Wabula gwali eyo, gwolemeddwa ensi yo giwaayo bagitwale. Omuntu atwala ensi ate n'omuyita eggwanga lye nga kuba teyesiga yennyini yeetya. Awulira kimuluma omuyita Omunyarwanda. Ne gwe okuyita omusogo oba omutolo. Owulira ng'omuntu atesiga ggwanga lye nga awulira limu bw'omuyita abanga amuvumye. Ekyo mujja kitegeera. Kale awo tuvuddewo. Nandazze nnyo kweyo ensonga. Kati nina ka video kengedde obazanyira wano nga kagenda kwongereza ku bigambo bye nabagambye olunaku olwokusatu. Ebigambo bino bya Kojja Muhoozi gwe bayita Andrew Mwenda yabadde ayogera ku